account emu lwaki mugendanga wa Museveni nze ne mundeka lwaki nsigala nze ng'ate nga nakola nnyo omulimu gwa media kalulu ka Muzeeyi ani atandaba lwaki nsigala nze lwaki mbeera nsigala ku luno njagala Muzeeyi ompite nga ndi special nga sineeyambula nze anti Muzeeyi yakolagana abeeyambula anti Muzeeyi yakolagana abeeyambula kite kya Mukama teyamuwa ekifo ate nze ndi waki siri wa media kati wano nkola ki bwemba njogerako eri eggwanga mba njogera ku ki mba live ku mpewo ndi wa TikTok ndi wa mawulire buli kimu kikola nazinira Museveni akalulu konna myezi egi lwaki nze situka wa Museveni lwaki situka wa Muzeeyi nze Muzeeyi no ndi munyiivu nze nakola akalulu nze gwolaba nze simanyi sina wensatuka ku district zonna simanyi bisatu simanyi meka mubalugwala mu bakyoli mu balango mu baluse mu bateesa mu babisu mu basamya njagala Muzeeyi ampite nange ate singa Ssaabasajja Kabaka nange yambu singa Ssaabasajja Kabaka mutebi zabigombe sinanizijje bambi mutyamu wekitiibwa njagala bwadibayi naye njagala kusingana Muzeeyi nze kenyini nze njagala kutuulako nawe nga bwotudde n'abamawulire singa ofuna omukisa n'omusingano ogenda mugamba ki alina okumpa byonna byenjagala ate abamulete yabawadde jamusabe ennyumba musabe emmotoka musabe omulimu kino ekisanja kyakutusiibula tebampa sinabakubirabako sinabakubirabako wadde emmotoka sinagiraba n'ennyumba sinagiraba sinabakubiraba Muzeeyi nafunye ennyumba ya miliyoni 4 Muzeeyi gye njagala eri ku lw'entebe yabasasula agule sifumbiddwa ndi ku Muzeeyi nafuuka mulaluwo ensi yonna etukyayiwe tuyita bamuvumi nze kati nafumbirwa NRM oba ggwe kati neetaaga gwe obompa tewali mulala osigadde gwe Maama Janet nsigadde nze Maama Janet Museveni agenda okufuna Museveni naye nze ape byenjagala Uganda okaba wotseko ya Maama Janet mwena mumanyi Maama Janet omukazi oyo yakola campaign mu butuufu ne bwoba nga tuli muwagizi wa NRM oyinza okugamba nti mu butuufu kyayogera mutuufu naye bamutwale wabanga bagendayo nga tebalina nakye baakola babasuubiza nga bagenda funa agambye ye naye lwaki temumutwala nga wabaakola ki bwe muba mugenda era agambye nti nedda ne bamusuubiza tanafuna kweyadde n'ekimu naye ayagala yeetuukire mu maaso ga Museveni amubuulira ebizibu bye face to face oba amugambye nti munnange gwe ebibyo ndi bikolako nti naye beekukuta ne bagenda yalaba birabe nze naawe awo tuvuddewo akafaananyi kano waliwo wenkasanze nga bataddeko ebigambo nti First Lady Baby Kyagulanyi Tungo yarelocatinga ne famire ye yonna era essaawa yakakati nti wetwogerera ali mu United States of America era nti waneeno kati omuntu akyali ena kyaliira ku nsiko ye mukulu President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ate munnange ate nno eya postinze yataddeko ebigambo bino mbu Baby Kyagulanyi Tungo yarelocatinga n'agenda mu America n'aleka Eddie Mutwe mbu Mr. Smart ayogedde amannya g'abaana bangi abali mu makomera mbu ye agenze mu United States okwenjoyinga okunyumirwa ng'abaana b'abendi babalese mu makomera. Ekibuuzo ekisookerwako oyinza okwebuuza mwandyagadde abeerewa amaka ge mukazi wattu baagawamba ebyamutuukako mwabiraba mukazi wattu n'alajjana nga mu butuufu teri ayamba mwagala akole ki asule ku luguudo asulewa nze naawe naye nga aw'ebityo bisanze nga waliwo kala postinze nateekako ebigambo mbadde bitalinga kale tebinyuma badde tebinyuma kulaba oba kuwulira naye nga mpola mpola byonna wetuli okuba nga tukakutuusaako abagende wa Museveni bino nno olutalo lulabika si lwakuggwa mangu full figure avuddeyo n'ayogera ebigambo nga interpretinga ebigambo Janet Kataba Museveni byayogera ku lunaku luli n'agamba mbu alinga yali agamba omuyimbi omu nti obuwongo bwasirira
Yalabye omuntu nga yeepangulula nga ajjayo ensimbi eŋŋanda ajjayo ebyokoola ajjayo ebiki n'atya nnyo n'atunuulira abaana be n'atya ng'alina enviiri. Nze yadde ayise maama n'atandika otubuulirira n'agamba nti abantu abalina enviiri ezo oba yaziyisa ekigambo ki kya luzungu kinene nnyo kyammwe abaasoma ennyo we sinnatuuka awo. N'agamba babanga abaliko baba babasirira obwongo babanga baliko ebyonziira. N'agamba naye neebaza bannayuganda okulaba nga bagenzi bakyuka ne bava mu nviiri ezo ze beeteekamu okwambala ebyoya by'endiga okwokya obwongo abambala eddagala ly'ensansa byonna. So bw'oba tosobola kuwuliriza maama kyaba ayogedde maama asigala maama ate maama Janet Museveni kata ye maama w'eggwanga. According to the situation bwe yabadde yalabye nga buli alina enviiri ezalina ekikyamu ku bwongo kuba bwe twabadde mu maaso ga pulezidenti kyabadde kya nnaku nnyo era nkyalina omulimu munene nnyo okusomesa abantu. Omuntu oba osobola otuuka mu maaso ga president fount of honor ate n'otandika okumutuma kwata oyo Nalweyiso muwe kwata oyo Jane Badekye muwe fount of honor. It's a pity. Mama kwe yasinzidde ng'alaba ndowooza waliwo abalina enviiri ezo zibaako ebikyamu zirabakola n'olubuukamu kati nina okuwuliriza. Kati biri byayi ku program omusunsuzi naye ku mulundi guno ebigambo tubikyenjula era twegendereza nnyo leero tetusabulanga luli we twakolanga nga byonna bigenda mu maaso era nga tutunuulidde ensonga ezitambula. Bannange ensonga ya Mirembe Beddings wamu n'ensambya furniture bukaweeramu ddala kaggwamu dda era nga wena bagambye nti ebifaananyi mbu byonna Mirembe yabidiriitinze naye ekigambibwa mbu ayinza okuba mbu byava ku mukwano gwe. Temukoowa kubonaabona oba temukoowa kubeerawo nga temulina basajja simanyi olwedde okitegedde ensambya bawa Mirembe ekikugalisa amagulu nti olwokuba nsambya kuwa akasente mbwobeere mujja wa Mirembe kyekyaki oli musubi nti oyo musajja asobola okera kumakya nasala ebiyungu mbw akuwa olunaku n'olyamuwa olunaku era ogenda sigala ng'okaba n'obulongo bwo obwo bwe munywera eddagala sina bulongo bwalaali nti oba Katonda yabubawadde wabula muli kunywa bulongo bwa ddagala. Obwo obulongo bw'eddagala tulowooza nti be bali abalongo babajjajjaffe abaalinga n'emizizo nti simanyi abaana tebakulira bweru obwo obulongo bwe bujja kulirawo ojja kudde wenywesa obudagaladagala oluzaala obwo obulongo bw'ekitundu olowooze gwasoose okuzaala obwo obulongolongo obwo bulinga obufulifuli obulye muve ku basajja babanamu otuvuddewo munnakibiina kya NUP omukulu Kaweesa ono nga yali yeesimbyewo ku Kyanansana municipality naye n'atafuna kaadi watafuna kaadi bambi n'asalawo n'akomawo nga independent wabula akalulu ne kamukuba akaabya amaziga ng'akaabira bana NRM ba President Yoweri Kaguta Museveni ng'agamba nti amabanja galina mangi ate mbe kyamuviirako okufuna amabanja gano kwali kumu makadi oba mu makadi mbona ekimuforcing okubanga yeesimbawo wana munigina ekyo nkimuleetera okubanga accumulatinga amabanja agawerera ddala nga miliyoni 600 era n'agamba nti kyekivuddeko n'asalawo ajoininge NRM kubanga amanyi nti mu NRM mbu kijja muyambako asobole okubanga amabanja gano agasasula Nambiro. Nze naawe Mwami Kyagulanyi na ttiimu ye bantu babi nnyo ngenda kutangaza eggwanga Mwami Kyagulanyi ne bantu kye bali munindeke sawa mugenda kundaba pulezidenti ng'ala tewali atamanyi n'okukomanda Uganda yonna tewali atamanyi n'okukomanda tewali atamanyi n'okukomanda era buli muntu yeebuuza n'okukomanda si kyalina bya n'oku kati si kyalina bya n'oku si kyalina bya n'oku bantu babi nnyo batwavuwaza basanyiza waka kati nasigadde komanda yengeri ya Stephen Kaweesa
bagamba ebigambo bino mwebale nnyo RDC mukama akumpera omukisa mwebale nnyo ebiddala nange bagamba nti gy'ovudde toyombye gy'otera okudda mukulu wandigenze mu bulungi nnyo nga toyogeredde kibiina ky'abendi amafuukuule kubanga waliyoko ng'oliyo mu ssanyu oba ebintu tebyatambula bulungi wandigenze mu mirembe naye ndowooza owulidde ebigambo ebimuvaamu oba byogedde kwagala kusanyusa eno gy'agenze anti nange ajoyininze NRM mu officially era essaawa ya kakatu etwogerera munnakibiina kya NRM. Mukama amwongere emikisa era amutemera amakubo eyo gy'alaze era afunire ebirungi naye si byangu kubanga abaliyo nabeera bakaaba. Tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo nti abakyala ba Isiraamu ba Hajjati nti nabo bafunye omukisa ogusisinkana Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era ne bamunnyonnyola ebizibu byabwe ebibaluma kyokka munange bo mu bizibu ebyasinze okubaluma be baami baffe abawasa mbu bagenda ne bawasa banamba 2 ne banamba 3 ate ne beerabira banamba 1. Hajjati Adija Namyalo jju bannange olunaku lwajjo twabadde ku mukolo ogw'ekitiibwa ogw'okusiibulula abasiraamu nga ne Pulezidenti Museveni teyalutubidde mwana oluvannyuma lwa Hajjati Namyalo okuyita Pulezidenti Museveni okubeerawo ng'omugenyi omukulu nga basiibulula abasiraamu. Era mu lukuŋŋaana olwo abasiraamu abakyala mwe basinzidde okwanja ebizibu byabwe eri Pulezidenti ne bamugamba munaye Pulezidenti ffe abakyala abasiraamu tetufiiriddwako yadde baatusuula emabega abaami bagenda ne bawasa namba 1 ffe namba 2 namba 1 ne bakwerabira omwami bw'awasa namba 3 nga namba 1 ne namba 2 bamwerabira ng'ate naawe oyina abaana nga toyina kiddako. Pulezidenti ne bamuloopera ne bamugamba balina sako yaabwe yeetaaga kutweramu ssente ko Pulezidenti tosumye weesitugidde ate Kasita Namyalo ayogera. Pulezidenti yataddemu obuwumbi obu bagende beekulaakulanye era abakyala abasiraamu jju Hajjati Adija Namyalo nga ye yakiwombyemu omutwe okulaba nga ajjayo abakyala abasiraamu emabega abaasuulibwawo. Banayi Pulezidenti weebale kwagala bakyala weebale kwagala abasiraamu b'eggwanga Hajjati weebale kwagala ddiini yo weebale kwagala abantu Hajjati yagabudde abagenyi be banayi emmere yabadde wali abantu basibye emmere abantu baalidde fruits soda ki ekitabadde wali abantu balidde ne balemwa n'okusiba ne basiba. So Hajjati big up kugwe kwesiva. Tuvuddewo olunaku lw'eggulo twalabye omunnamawulire Emmy Candice ng'avuddeyo ng'agamba nti Jeff Kiwa afudde. Akatambi ako katambudde nnyo era ng'abantu beebuuza lwaki ye yekka abika tetunalabako ku mikutu egy'enjawulo gyonna era twasigadde awo nga tuli mu confusion wabula kansooke nkuwa akatambi ako then nkwongere okuweereza nti oba okunnyonnyola byavudde ku ki. Rest in peace Jeff Kiwa. Mukama akusaasira ebyakusobako abantu omukama abagumye. Jeff Kiwa avudde mu bulamu bw'ensi ekifaananyi ekyo kyolaba wansi saako ne kavidiyo akukola bakatambula awo kinnumye nnyo kinneewuunyisizza amanyi okufadde kumanyindikika ffenna lwe lugendo enjawulo eriemu nti ani aba akusooseeyo wuumula mirembe Jeff mukama akusaasira ebyakusobako wuumula ne malayika. He's been a humble man so tula round about mwenna abantu bada business ez'enjawulo awo ez'ebbaana buli kimu nyolera wamu nammwe kuba nange era nze omu kwabo n'abantu bonna abalina olugala ku Jeff abalinako omukwano na buli kimu mukama akusaasira ebyakusobako ebigambo naye tuno olunaku olwaleero naye nga njagadde kubika omukulu Jeff Kiwa awummudde era nga bagamba nti ulcers ze zimugye mu bulamu bw'ensi. Tusobedde nnyo abantu ne beebuuza kituufu Jeff Kiwa afudde abalala ne boogera awo ebigambo nga bw'obimanyi nti mu nsi muno si buli omu nti abeera akwagala. Naye nakulwaleero avuddeyo ne yeetonda n'agamba nti amannya ge gafaanagana n'oli eyafudde mbu si Jeff ono former manager wa Good Life nedda oba manager wa Team No Sleep nti nedda kubanga twabadde twebuuza omuntu oyo ng'amanaginze wano abayimbi bangi twandibadde at least tulabayoko abamu ku abo bavayo ne bakola ki ne bapostinga naye nga buteerere not until olunaku olwaleero wavuddeyo n'agamba nti bannange bansonyiwe oli yabadde Jeff mulala. Otuvuddewo
bantu bange twafunye taata mupya mu ggwanga Uganda oba ngambe nti ye taata asookedde ddala mu ggwanga Uganda naye oba naanyusa bantu kutuzzi njogera ku chikeni anti munnange buli kimu kyayogerako kakati essanyu lyayina bambi lya Mwoki wa Gonja. Tiana njagala kunywesaako tunywe kansoke nzijemu akaseke njagala onyweko Kaoma moma banete mwangamba nti omwana anyuma bwati otidde Tiana ogenda ku ssomero ogenda kusoma nkutwale ku ssomero some soko obuze ku bawagizi bo oyina bawagizi bangi eri side obalaba tukyuse enviiri zino omwana wange mwamusiba enviiri za mutwalo omwana wange alina okukyusa enviiri era Hair by Moses yani oyo omwana asiba enviiri waliwo gaya asiba enviiri ku TikTok okuyani Hair by Moses ngenda kuleetera omwana wange ono omunsibira akaviiri kankwongere biscuit oyina okulya kankuwa omulala akusoko kamaleo kankuliseeko Luma good pa high five good then onyweko obeera oyina okukagonza munda owulidde good girl high five mwana wange ng'ovubiika mwana wange agenda kubeera president w'enkya. You're going to be a president of tomorrow. Yenda wuwo byonna mbireetedde ggwe owulidde mukwano owulidde walidde mmere walidde kirungi pa high five good. Essanyu liri wano gy'oli nti oba waliwo yali amuganye omunaye okulabirira omwana we yenna yeegonza oyinza okugamba nti oba oliyawo maama w'omwana yali amugambye tolaba mwana wange kyokka ye kennyini yali yeeganye omwana naye kati Tiana jangu mwana wange kwa biscuit come jangu situle jangu tula mbuti so Tiana nkuleeteddeyo chocolate uno omulaba ne biscuit uno kati nsoke kuwaliwa gwo ngamba ng'oddugadde mwana wange ani akukoze kino ogudde olabye mukwano mami yakubye oba ogudde bibyo so mwana wange nsooke kaliwa baby nkuwe kano oba kano londako oyagala kano kale kasumulule ajja tofaayo mwana wange olina okulya buli kimu ku nsi kuno owulidde soko mpe high five kale okalabye mulimu n'akalala kaakano okalaba oyagala akwe akankusumululire kwata lya byonna bibyo kawooma kubawona kankuliiseeko good girl mwe ngenda bakuba omwana mujja kuti I'm very happy omukazi yanzalira omwana bannange omwana alinganga malayika wow Zembawo just kubanga nga batuusaako kakati weebuuze omwana yali yeyakana waaki mbu yali manyi nga mbu yali alowooza tazaala bambi nalabye ne mama wa chikeni nga musanyufu era ngenzeeyoko kugundiye nga naye apostinze first muzzukulu kwegamba essanyu weeriri ne weebuuza kati omwana yali yeyakana waaki nalabye wano eno juzi biswanka nga naye avudde mu mbeera omwana si wange oluvannyuma naye yapondooka n'agamba nti wabula omwana wange nti omwana nfaananira ddala era naye n'addamu okulaba ng'atandise okushopinga ebintu omwana ebikola ki byeyeetaagisa so nange essanyu gyereere era tubaagaliza birungi byereere mukama bateeremu obwangu buli kimu kibatambulire
nga omwakibala. Oli ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Ebisigadde tujja kuba tukubawo nabyo mpola mpola, era gwetuula butuuzi kalira nywera buli kiwetaaga okubanga omanya tujja kubanga tukikuweera, tujja kubanga tukituusaako. Bingi nnyo ebitambula era bingi nnyo ebigenda mu maaso. Gwetuula butuuzi kalira nywera fe wetuli, sigala naffe tovaawo.